twagala okwebaza Katonda nate olw'omukisa nze naawe gw'atuwadde okubeera abalamu. Mukama yeebala abakuumye, yeebala abakozesa, yeebala asobozesa, yeebala agabiridde, yeebale kubanga weewaawo ye asigala nga kye kiddukiro n'amaanyi gaffe era omubeezi ddala atabulawo mu kulaba nnaku. Katonda yeesigaliza obwa Katonda bwe. Ekimu ku bikakasa ekyo bwe bulamu, kubanga ye yasalawo obulamu bwaffe bubeerawo kyenkana ki. Newankubadde ate ye bwe yali atutonda, yatutonda okubeera abalamu emirembe n'emirembe. Kyova olaba waliwo ebintu bye tutasobola kumanyiira ebitaatutonderwa. Obulwadde tebwatutonderwa, okubeera mu nnaku tekwatutonderwa, okufa tekwatutonderwa. Tetusobola bimanyiira kubanga ekyo ye mu dizayini ye eyasooka ekyo tekyalimu. Ekyalimu kyali kimu, muntu kubeera mulamu mirembe na mirembe, kubeera bulungi emirembe n'emirembe, kubeera nga Katonda bwe bugabirizi bwe, kubeera nga Katonda yasalawo, kubeera nga buli kimu Katonda Katonda Katonda. Abali mu kukola nsaba Mukama abeere wamu nammwe nga mukola, ate abavuddeyo ku mirimu kitegeddeko nga muvuddeyo, Mukama yeebazibwe. Naye saba abeera wamu naffe nga tuyiga ate akawungeezi kano. Tuli mu kutunuulira ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti amaanyi mu linnya lya Yesu. Amaanyi mu linnya lya Yesu. Mukkirize ngende mu kyawandiikibwa kyaffe ekyabikolwa by'abatume essuula 4 olunyiriri olw'10. Era nga Luka awandiika ebigambo bino nti mutegeere mwenna n'ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi bwe mwakomerera mmwe, Katonda gwe yazuukiza mu bafu, ku bw'oyo ono ayimiridde nga mulamu mu maaso gammwe. Abaana ba Katonda, waliwo ebintu bingi ebigenda ne binneewuunyisa nga nsoma Bayibuli. Bwe nabadde ntandika natandise ne obuvo bw'amaanyi gano agali mu linnya lya Yesu. Era bw'obanga osomye essuula eyo ey'okusatu eya lubereberye, ekuwa omusingi n'ensibuko ffe mwe tujja obwesige mu linnya Yesu. Tosobola kwesiga muntu atalina kyagenda kukolera, tekiri nayo. Singa bwe mulinnya ennyonyi, naye singa bagambye nti payiroti mutamiivu, bannange payiroti w'ennyonyi eno mutamiivu era yagenda otutwala, teri asobola gituulamu. Lwaki? Tomulinaamu bwesige. Omuntu gw'oteekamu bulijjo obwesige y'oyo mu bwaffe mu buntu ayina kyakukoledde, ayina kyalaga, eyeepuruvinze, akakasizza nti osobola okumwesigamako. Ebyo bye twalabye mu lubereberye essuula ey'okubiri n'ey'okusatu, esooka ey'okubiri n'ey'okusatu. Esooka n'ey'okubiri nti yeye mutonzi, nga bwe twabirabye mu Ngero essuula 8, bw'otandikira ku lunyiriri olw'22 okutuusa ku lw'31 bikakasa nti yeye mutonzi. Kaakati ekyo kituwoolera obwesige nti obulamu yeye ensibuko ya buli kimu. Ekyokubiri kyekyokuba nti ng'avudde ku kubeera nti ye mutonzi ate ye mulokozi, nga tusobeddwa, nga tulekeddwawo ttayo, nga tufuuse ekyenyinyalwa. Abaagalwa be twabadde nabo, Yesu nga ffenna tujjudde empitambi eyo teyayambala gloves. Ekyewuunyisa teyayimirira bbali nga bwe nabanyumizza nti bano abaggyayo kaawonawo mu kinnya kiri. Teyayimirira bbali atunnyululeyo, yagwamu annyulule omwonoonyi. Ebyo bye tulaba ebimukubwa empi obutamulabawo, kubanga ow'ekitiibwa yandisigadde ng'akuumye ekitiibwa kye. Bamalayika baaliwo basobola okugamba nti mumuggyeeyo, Mabberi oyo mumuggyeeyo, baaliwo. Naye newankubadde baaliwo, njagala otunuulire ku bakafaananyi
nga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi avuddeyo kubanga eriyo omwana agudde mu kaabuyonjo n'atatuma bambowa newankubadde Katikkiro newankubadde omukungu omulala yenna mu kaabuyonjo. Ogwo waakiri bandikutumye omukopi ajjabwe muki mu kaabuyonjo ate n'abakopi nabo bali mu kiraasi banditumye omukopi Ssaabakopi ajjakke mu kaabuyonjo ajjeyo omwana ono n'ekyewuunyisa njagala okuba kafaananyi nga Kabaka yennyini Ssaabasajja nga yakkayo n'agamba abasajja be bonna guno omulimu gwange. You know, it surprises. No wonder it's a mystery. Tosobola kinnyonnyola tekisobola nekitegeera. Obwongo bwaffe buno obw'ekibi bufunda nnyo nti tebusobola kutegeera ekyo Katonda kye yakola era teri mwonoonyi teri muntu alisobola kinnyonnyola n'okubadde okukitegeera teri Katonda kye yakola. Ye kennyini yejjeko ekitiibwa ekiki ng'anoonya ki ku muntu. Tekikuumisa n'olwekyo nti omuwandiisi wa Zabbuli ey'omunaana bw'atuuka ku lunnyo olwokuna abuuza omuntu kye ki gw'okumujjira atunuulira omuntu ono agudde aseeseetuse okuva ku levo ye n'abuuza omuntu kye ki. Naye ekyo Kristo kye yakola. No wonder Ellen White mu page 143 Ministry of Healing agamba nti Christ's method alone can bring about true success in winning men. He mingled with men as one who desired their good. Yatabagananga n'abantu. Enkola ya Kristo yokka yesobola kutuleeta ku buwanguzi nga tuleeta abantu eri Kristo eri ye. Enkola ya Kristo Ministry of Healing page 143 nti yatabagana n'abantu nga alinga alina ekirungi ky'abaagaliza. He mingled with men as one who desired their good. He felt sympathy for them. N'abanakuwalirako. Omwonoonyi bw'ayonoona, omuntu bw'ayonoona, waliwo ebinneewuunyisa. Katonda mu ggulu teyavaayo. Ku bikulu bya 12:10 ne 12 agamba nti musanyuke mujaguze abatudde abali mu ggulu n'ezibasanze mwe abatuula ku nsi kubanga omulabe omwo asindikiddwa gye muli n'obusungu bungi ng'amanyi nti ekiseera alina kitono ddala. Katonda asigaddeyo mu ggulu agamba mukisanyuke mukole ki mujaguze mwe abali mu ggulu. Bwe nsoma oli eri mu Yuda olunnyo olw'omukaaga kuba aliko essuula emu nti bamalayika abaayonoona tewasangibwayo kifo kyabwe muki mu ggulu. Katonda mu ggulu yasigalayo bamalayika bwe baayonoona. Naye njagala okutegeeza omwagalwa nti omuntu bw'ayonoona Katonda mu ggulu tasobola kusigalayo. He must come upon this earth. Ayina okujja ku nsi. And no wonder he's therefore a condescendent God. Katonda yessa nnyo wansi kulokola omuntu. The transcendent one. Oyo omusukkulumu. Buli lwe kituuka ku kulokola omuntu yessiza ddala wansi. Byonna n'abita naye ng'anoonya okulokola nze naawe. Kyova oluyimba olwo 9:7 kunyumira nnyo nze ng'omu. Kitundu kiri ekyokubiri agamba naleka entebe ey'obwakabaka ewaffe mu ggulu mu kwakaayakana. Yokaana byagezaako okututegeeza byebyo ebiri mu bwongo bwe naye byasobola okutegeera. Oli yagamba nti mu nsi y'abanunula eriyo ekibuga Mukama gye yazimba eyo teri kiro. Oli n'akitunulako nti byonna nga kyaliddwako zaabu. Ebyo biri mu birowoozo bya muntu. Pawulo ye bwe yabirowooleza bw'ati n'agamba sooka olindeko eriyo kizaabu zaabu ono gwenda bawa eriyo kifeeza ne zaabu bino bye tukozesa wano. Ye kyava agamba nti ebyo by'otolabangako n'amaaso go n'amatu bye gatawulirangako Katonda byatutegekedde era bye biri mu ggulu. Era tetulyewuunya
Kolwaki kubanga tutegeera Katonda okusinziira ku ekyo kye tulabako. We are limited as mortal men. Kwegamba tulina limitations ze tutasobola kusukka. Naye yabireka. Naye avanga ku maanyi. Olwo agayita dunamis. Actually bw'aba ayogera eri mu Luyonaani agiyita dunamis. Dynamite eyo ebalula olusozi ne lusaanyaawo. Ne bwe tukikompeyalinga ne dynamite era tosobola kuddira maanyi gali mu Yesu n'ogageraageranya na dynamite. Tekisoboka. Naye lwakuba nti ffe kye tulabako ng'ekyamaanyi lwe lusozi n'ejjinja eryo. Kakati bwe lutunula weruti ne balikuba baluti simanyi ne likuba ne libaluka bwe riti ne tugamba no, this is dunamis. Ndinda ono damanyi gano galinga dynamo nedda omwagalo gasukkawo. Njagala okutegeeza amaanyi agali mu linnya lya Yesu. Ovanga ku muntu ate ebitiibwa ebyo najja nakka yeeri mu bubi bwaffe n'atunnyulula nga talinaako yadde obuyambi. Amaanyi mu linnya lya Yesu. Omwagalwa, bw'otegeera amaanyi ago, bwe ntegeera amaanyi ago, sirina walala we nsobola kugenda. Bwe ntegeera amaanyi ago, ate agakolera mu kwagala. Olumu nali ngenda okulambula Abakristaayo, Linnya takisi. Naye omuvubuka ono yali ayambadde t-shirt nga mu mugongo gwayo mulimu ebigambo ebigamba nti his only crime was love. Omusango gwe yalina gwali gumu, kwali kwagala. Akitegeera ekyo, amaanyi ago okwagalwa okwo kye kuba kumuwalula. Okwagala. Ani oyo Bakolinsi 2:5-14, kubanga okwagala kwa Kristo kutwaliriza. Yeremiya 3:3. Abaana ba Isirayiri bali mu Babiloni mu buwanganguse, mu buwamba actually. Yeremiya avaayo n'abagamba nti Mukama yandabikira oli ow'edda. Agamba nti nkwagadde n'okwagala okutaliggwaawo. I have loved you with an everlasting love. Njagala otunuulira omuntu oyo nga w'amaanyi. Omanyi bwe twabeeranga mu Sabbath school twayimbanga nti ebintu bingi bye tuyimba mu buto ne tutandika bitegeera nga tukuze. My God is so big, so strong and so mighty, there is nothing my God cannot do. Tuyimba buyimbi, my God is so big, so strong, so mighty. Katonda wange munene nnyo, w'amaanyi nnyo, wa kitalo nnyo. Tutayina kintu kyasobola kukola. Naye kibi. Kibi. Kubanga ekibi kitunafuya. Sere bisinga ennaku zino ngenda ngamba abantu nti kambategeezi. Buno obukoko buno obwaffe buno bwe twerundira. Bwe bumu ku bitukakasa nti gwe wagwa tolina kyoli. Kuba kabeera ku magi ne kaalula omwana n'ojjooka bukwate ku kaana ne kajja ne kwagulayagula kakutegeeza Mabberi. Tokyalina kyoli naawe. Nange nkwesobolera. Akakoko obukoko ne kanneesobolera. Kati olw'okuba akakoko obukoko kasobola okunneesobola ne kanjiikiriza. Oluusi nange ne nerowooza netunulya bwe nti nedowooza nti ne Katonda naye walwatuuka Yesu walwatuuka amaanyi ge ne gakkakkanyizibwa. Ekyo tekibangawo. Kabategeeze tekibangawo. Biri ebyamuleetera ekyo okwekkakkanya okwessa ennyo wansi kwali kunoonya nzira tusobole okulokolebwa. Kirize tuyingire ekyawandiikibwa kyaffe. Abasajja bano n'olwekyo Peetero ne Yokaana babakutte. N'okuggalirwa bakoze batya? Baggaliddwa. Naye nga ki ekibagireetera okuggalirwa? Kubanga baali boogera ku Yesu Kristo Omunazaalesi. Bali olukiiko lwabwe olwa Sanhedrin lwali lwamusalidde omusango n'okufa n'akola ki? N'afa n'attibwa n'aziikibwa. Naye amagumba olw'amaanyi agali mu Yesu mu linnya eryo,
amagombe tegamuyinza. Amiina. Azuukidde agenze. Bano abaleseewo. Naye yabategeeza siribalekatayo. Ndibalekera Omwoyo Omutukuvu. Abagamba nti temuvanga mu Yerusaalemi okutuusa ne mulifuna amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Amazima baasigalawo. Era ne babeera omwo. Kati ku lunaku olwa Pentekooti amaanyi nga gabasseeko ag'enjawulo. Olunaku olwa Pentekooti nange ne mu ssuula ezo ezisooka 1, 2, 3 ez'Ebikolwa by'Abatume. Peetero Mwoyo amukkako abuulira enjiri abantu 3,000. Buli ennaku zino simanyi na kyatutuukako. Kakati Mabberi njogere mu bantu 3,000 nga sirina kazindaalo. Ngenda okuvaawo ng'obulago bukyayogera. Because amazzi ne bwe gabeerawo awo by the way. Era ovaawo ng'obulago naawe okuwulira. Naye omusajja yabuulira amaanyi ago gaamukozesa abantu 3,000 ne babuulirwa. Abasajja Abayudaaya bwe baamulaba Abafalisaayo, Abasadukaayo ne bagamba tamiiro eyo tamiiro. Naye njagala otunulira omusajja ataliiko yadde obuwandiike CV ya Peetero efaanana etya. Tosobola kweyanjulira abantu nti nze ndi muvubi. Mu Uganda wano for example, mbuli muvubi. Ate tukwetaaza ki? Ozze kubuulira abantu bali serious ng'ojja obanyumiza mbu ate nze ndi muvubi. Kale omuvubi w'abantu maybe. Ne CV ye ya buvubi. Talinayo level of education gy'ayogerako. Okujjako homeschooling eri ey'Ekiyudaaya. Ey'okumuyigiriza ennyiriri. Byebyo byokka by'alina. Osanga singa yabadde Pawulo. Awo wandyogedde. Sajja alowoozebwako yalina doctorate mu theology kyova olaba baawulirizanga. Bwe yatuukanga. Bano Abayonaani. Ate abalabawo. Kubanga reasoning ye y'emu nabo. Wanda Peetero bambi bw'aba amwogerako agamba Pawulo oyo alina naye byayogera naffe nga naffe ba Peetero baabwe tetubitegeera. Wandyogedde ku Peetero mu kiseera kino by the way. Sorry, wandyogedde ku Pawulo. That would make sense. Naye it is a Peter. Peetero yali yeeganye Mukama awo. Naye amaanyi ago agasembeza Peetero okumpi ne Yesu, agaleetera Peetero okusonyiyibwa Yokaana 21, okuzzibwawo to be reinstated, okuzzibwawo mu kifo kye, ng'ategeezebwa nti bw'okyukanga onywezanga baganda. Peetero, onjagala ewanje, nze okwagala nga Katonda bw'ayagala omwonoonyi tekiri. Nze nkwagala ng'omuntu bw'ayagala Katonda. Ko Yesu, onjagala nga Katonda bw'ayagala ekitayagalika. Ko Peetero ssebo olindako Katonda. Abiri nabiraba. Ne bwe tuba tuzzeemu katemba y'omwoyo. Ku luno akanyebwa sikalidde. Nkwagala nga nze omwonoonyi bwe njagala gwe Katonda. Yesu adda ku levo ya Peetero amubuuza, onjagala ng'omwonoonyi bw'ayagala Katonda? Oyo wa gwe kamanyi nga nkola ki? Nkwagala. Naye mugamba nti Peetero bw'okyukanga nate onywezanga baani? Onywezanga baganda. Peetero teyakikkiriza nti ye mu bwonoonyi bwe n'obutuukirivu omusajja ono kubanga omusaalaba gwayanika abayigirizwa bonna ng'oggyeko Yokaana. Gwabaanika nti baalina byabwe emyaka 3 n'ekitundu degree course baagigwa. Yokaana yokka ye yayita 3 n'ekitundu nga batambula naye balya naye, naye nga bye banoonya byabwe. Kati agenze basigadde naye lesoni bagiyize. Omuzungu agamba nti something is a mistake unless repeated. Ati n'olwekyo tukitwala nti probably eri yali nsobi, kubanga ku lumu baasalawo baleme kuddamu nsobi
yemu. Kati Peetero abuulira ajja mu yeekaalu agiyingira, batandika okubuulira enjiri eya Yesu, batandika okubuulira okuzuukira. Abasaddukaayo tebakkiriziganya na kuzuukira. Naye ate Abafalisaayo bo baali bakukkiririzaamu. Ndowooza olwabwe beekuba bo bennyini. Abafalisaayo bakkiririza mu kuzuukira. Abasaddukaayo tebakkiririza mu kuzuukira namba emu. Namba bbiri, tebakkiririza mu maanyi ga bwakatonda, kubanga amaanyi g'obwakatonda gasobola okwetaba mu mbeera z'abantu eza bulijjo. Tebabikkirizamu Abasaddukaayo. Abasajja bano bwe bajja ne batandika okubuulira enjiri mu yeekaalu, bakoleramu ebyamagero, bawonya mu mponya etali ya bulijjo. Bamaliza okuwonya, bano babakwata babaggalira, kubanga mu mateeka ag'Ekiyudaayo omusango tegwawulirizibwanga kiro. Kati n'olwekyo baggalirwe, bwe bunaakya enkya babaleete mu lukiiko luli olw'Essanihedulini olw'ensanvu, olukiiko olukulu, okutuula Kayaafa ne gundi omukulu, kabona asinga obukulu. Mu Luganda amuyita Ana, kabona asinga obukulu. Olukiiko olwo mulimu ne Alexander, mulimu ne Yokaana omulala gwe boogerako. Babaleeta. Bwe babaleeta ku makya, abasajja bano balina okwennyonnyolako nga ne gwe bawonyezza waali. Kiki kye banoonya? Tebasobola kutandika kwogera ku linnya bo eryazijja ne libafiiriza mu bizinensi yaabwe. Omusajja yejje n'alinnya mu bizinensi yaabwe, kubanga baali bakola obusuubuzi naye nga babukolera mu kusinza mu yeekaalu munda, n'abafuumuulamu emisinde, kubanga mu nnyumba ya Katonda baali bagifudde ekitagasa. Bizinensi agisse, kati ate mukomawo mu linnya lye limu. Omusajja ono bamanyi baamutta, ate kati mukomawo. Wabula ebyawandiikibwa biraga nti abantu bangi baali batandise okukola ki? Bali mu kubeegattako. Kati laba okuwonya kwe kuleeta ebizibu. Ate biri ebirala bandibigumidde, naye laba bafuna kati we beekwasa. Yes, bandigumidde. Bo baali, by the way, mukkirize mbategeeze, kyali eri era Abasaddukaayo baali bamanyi nti buvunaanyizibwa bw'Abafalisaayo. B'Abafalisaayo okuyigiriza okukola ki? Okuyigiriza bintu by'okuzuukira. Awo tebaalina nnyo buzibu, naye ng'era bino eby'okujja mu public, kaakati babayise. Naye mu lukiiko luno bwe babayita, waliwo ebyewuunyisa. Omuntu yandirowoozezza nti bandigenze ku doctrinal issue ey'okuzuukira. Ekyewuunyisa, tebaagenda ku doctrinal issue, baagenda ku issue ya kuzuukira. Sorry, ya kuwonya mulwadde. Mu linnya ly'ani? Mu linnya lya Yesu. Mutubuulire, ono mwakozesezza buyinza ki era maanyi ki? Obuyinza, ebiragiro ebiwonya ono mwabijjeewa? Omujulizi waali yo ye yawonyezeddwa. Kye baali balindirira kyali kimu, kwe kubategeeza omujulizi ono eyawonyezeddwa nti gano gaabadde maanyi ga mwoyo mubi, evil spirit, maanyi ga dayimooni. Peetero bw'akwatibwako kyava ategeeza abasajja bano, kubanga bo tebasobola kweyuza ku issue yaabwe ey'okuzuukira oba okutali kuzuukira. N'abagamba nti amaanyi ye mwagajja, era mwe baagajja n'ono okuwona ayimiridde mu maaso gaabwe gaava mu Yesu Kristo, bo bennyini gwe baali bakomeredde. Amiina. Mu Yesu gwe baali bakomeredde, mu Yesu gwe baali boogedde nga bababuuza ku Baraba ne Yesu, ani abaakomererwa, ani abaateebwa? Ne bagamba, komerera Yesu ote Baraba.
kibuuzo kye kino ky'okuddamu kiki nakoberera Yesu Kristo balaba ateebwe. Bo eggwanga eddonde abaana ab'envuma baali basazeewo omununuzi waabwe akomererwe basigale nsaabatemu n'oyo akola obwegugungo. Ekyo kye baali basazeewo. Ono ajja abategeeza nti oyo yennyini gwe mwagaana okukkiriza mwoyo mwe muli amaanyi agaawonyeza omwo. Mwaluwa mu linnya eryo Yesu mwe muli amaanyi. Njagala obategeeza abaagalwa, mu linnya Yesu lye lyawa Peetero obuvumu erinnya Yesu okuyimirirawo mu kiseera mwe yandibadde yenna entegetege zimufambira. Mu linnya ani? Mu linnya Yesu. Kyandibadde kyangu nnyo Peetero okubivaamu, ne Peetero over time yali aleze ku bulungi bwa Yesu. Yali aleze ku maanyi agatali maanyi ga mmere. Yali aleze ku kisa ekiri mu Yesu. Omanyi waliwo bingi byetutabala abagala, bituyinza obutabala, naye okuweebwa omukisa okuba omulamu kimmala nze okutendereza erinnya Yesu n'okwogera ku maanyi agali mu linnya Yesu. Kaakano yali ayimiridde, luli eyafubutuka emisinde ng'akawala kamwesibiriridde, kamwesibyeko, naawe oli omu ku bo. Ku luno olw'okubakkiriza amaanyi gano abaagalwa wangi, olw'okubakkiriza alina buli buvumu bw'otolabanga. Tosobolera kumunyeenya kubanga bw'akutte n'anyweza awulidde amaanyi ag'enjawulo mu bulamu bwe. Amiina. Awuliriza bingi ebijja mu bulamu bwaffe, ago nga ge mazima. Waliwo olwoyinza okuba nga bw'oba weebikka owulira ng'ebbulankiti gye weebikka ejjudde ennaku njereere. Waliwo obeera nga piro ze weezizika zijjudde amaziga. Waliwo obeera ng'amazima gali nti weetooloddwa rejections, okugaanibwa. Waliwo obeera nga buli ddakiika gwe bikusobedde weebuuza ekyokukola tekiriiwo. And at times waliwo obeera n'okulukuta amaziga ku mutima omuntu yenna g'atasobola kusangula. Oyinza okujjula ennaku, ekiwundu ku mutima, teri musawo asobola kukijjanjaba. Otuula awo n'obirowoozaamu ne weebuuza ekyokukola ng'ebikwetoolodde byonna tebirina yadde essanyu lye lireeta, naye nga buli lukya owulira obulamu buseebengerera buggwaawo. Mwagalwa, njagala okutegeeza nti okusabako kuno okw'olwaleero, okusiibako kuno si kwa bwereere. Wabula kwa kunoonya butya bw'osobola okukwata ku maanyi ago agakyusa Peetero from being a coward, omutiitizi, n'afuuka omuzira asobola okuyimirira omuvumu. Ge maanyi ge tunoonya, amaanyi agasobola okutunula nga buli wamu waliwo opportunity ey'okutegeeza abantu ku Yesu Omunazaalesi, amaanyi agasobola okulabula ensi kiddala esaanawo. Amaanyi ago y'ensonga lwaki puroguraamu eno mwagiteekateeka.
n'omulamwa guno amaanyi mu linnya lya Yesu. For with Christ you have everything, and without him you have nothing. Ago gonga ge mazima. Bwe tuba ne Kristo buli kimu tuba nakyo. Si nsonga mbeera ki gye tuyitamu. By the way, waliwo tuyitamu ebinyigiriza naye biba obukakafu tetukyali mu nsi ey'ekibi. Naye okubeera mu mbeera bw'etyo tekijjaawo nti waliwo amaanyi. Oli kyeyavaayo oluyimba n'agamba nti no waters can swallow the ship where lies the master of ocean and earth and skies. Ennyanja teyinza kusaanyaawo ekyombo nga Mukama ali mu kyo. Tekisobola olw'amaanyi ago. Lwakuba it's hardest to see Christ in storm. Mu muyaga kizibu okulaba ani? Kizibu okulaba Kristo. Naye kitwala enkolagana ne Kristo waffe okusigala nga tuyimiridde era nga tulina amaanyi ago. Bwe tubeera connected mu ye, bwe tubeera mu ye nga tuli plugged into him, si nsonga ki kye tuyitamu, amaanyi ago gabeerawo okutuwanguza. Amaanyi ago gabeerawo. Ku nkomerero ya byonna bali ne balyoka bagamba ti Mukama abakoledde ebikulu. Zabuli enyumira nnyo 126. Mukama tukoledde ebiki ebikulu. Nti Mukama bwe yazza nate saagala kikyusa kigamba nti obusibe bwa Sayuni. No, I prefer ekikyusa kigamba nti when the Lord restored the fortunes of Zion, we were like they that dream. Mukama bwe yazza nate emikisa gya Sayuni twalinga abaloota. Amaanyi ago waliwo olunaku lw'ogenda okubanga aloota olw'amaanyi ago. Ate mmanyi nti waliwo byazze ng'akola naawe n'otunula n'ogamba wow, it seems like a dream, and yet it's not. It's a fact. Toli mu kirooto. It's no secret what God can do. What he's done for others, he also can do it for you. Agogonga ge mazima. Si bya nkiso. Si bya kwekwekereza Mukama byakola. Amaanyi ago gagenda kutuusa kwekyo ky'oluubirira. Amaanyi ago gagenda kunze nawe gagenda kututuusaayo. Lwaki Mukama tabankuumira? Mukama atunyweze. Erinnya eryo amazima teri linnya lisinga ddala. Olunya 12 teri linnya ddala lyonna mu ssula eyo omu ey'okuna tetusobola kufunira yadde obulokozi newankubadde ekintu ekirala kyonna, kubanga ye byonna mu byonna. Bonna abaamusembeza, Yokaana 12, yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, be abakkiriza erinnya lye. Erinnya ani? Erinnya Yesu. Mukama abampeera omukisa. Katusabe. Amina. Oli mutukuvu osaanidde ettendo n'ekitiibwa. Gwe Yesu atuula mu kutangaala okutayogerekeka. Ffe nga tuli ba mukisa ffe twegemulira. Mukama Katonda ng'okola ekyekisa ekyokukyewuunyo. Tinange nsobola okwogera ku linnya Yesu. Mu linnya eryo Mukama Katonda nange n'enfuna byonna bye nneetaaga. Kkiriza ffenna awamu ng'abaana bo tuleke ku maanyi ago bwe tunaagataapingamu. Mukama Katonda tetuyinza kuddamu kuba kyekimu nate okuyita mu kiseera kino eky'abaana bo nga bali mu kusaba n'okusiiba. Nsaba okyalire buli ssekinnoomu. Awulire ng'oli wamu naye. Awulire Mukama ng'otebenkezza ebirowoozo bye. Awulire nga weewaawo weebikkulidde. Tusisinkane nate Yesu. Weebazibwe kubanga olidde okusaba kwaffe okuyita mu linnya lyo ggwe wekka omulokozi w'ensi eno. Amiina. Amina. 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 Amina.